si mulimu gwaffe ogw'okugula za ambulance na biki kuba ekisooka zimenya ziriko emirimu mingi ba driver service biki kuzidaabiriza naye kakuuto bukyebeerawo gavumenti tegiguliranga ka ambulance n'emu ngenda kutuula nsirike busirisi nze abantu bange bafeeri nga mbagamba ogwo si mulimu gwange waliwo ekituukira ng'olaba olina okwenyigiramu nga gavumenti tebajjukidde kyenina okukola kwe kuvaayo mukama waffe principal Kyagulanyi Ssentamu oyo gwolaba yatusindika kgenda kukolera bantu so si kujjayo bugagga gamba nti lutayagaggawalira mu palamenti no yatugamba mukolera abantu n'abalidda mu bigere byammwe nabo bajja kukolera ki abantu so sigamba nti lutabamwadde miliyoni 2 kati wuli agenza aguze egindi no era bwe zatonyako bwe ziti nalowoolezawo nti kantwala ambulance empya mu Kakuuto era nkituukiriza nkitutteyo ekintu omuntu okukola ekintu ng'akyagala ekintu nali nkyagala guno gwe musaala ogusooka oba ze miliyoni 2 zino gote gwali musaala eno yasooka eno ginasooka kugula ekozeeko okuba nali nina ekizibu ekyo omuntu ayinza okwebuuza lwaki wasooka ambulance ate oyongedde ambulance oyo atamanyi waffe naye abamanyi waffe bamanyi nti ffe tulina ewantu abantu abakafiira ku makubo nga tebatuuse butuusi ku malwaliro nga okuva eyo ekyebe kuba eno ngitwala kyebe gyegenda okubeera ku ddwaliro ekyebe naye abantu abakafiira obufiizi awo nga tebasobodde kuleetebwa Kakuuto bakaliisizo mu ddwaliro ayitirivu nga Nabuuma yazaalira ku kkubo n'afa chairperson wa Kayigwa mukyala Nampijja yazaalira na ku lyato n'omwana we n'afa bingi kati obuzibu bwe waffe abantu engeri gye batuuka ku malwaliro olumu tewabaayo eddagala lingi naye ate omuntu abeera mu mativu nga alaajanira mikono gya musawo okusinga okuba nti alaajanira mu nju ye so n'olwekyo mukama waffe Kyagulanyi bwe yali atusindika okugenda okukola okusaba akalulu yagamba abantu temubalimba mubagambe ebimu n'abakolera era ku ddakiika eno twatandise okukola nze olwakutte ku bibi neŋŋamba nti kati nali neesunga ddoggola empya eno gye nasooka okutwalayo yali etambuddeko neŋŋamba kaŋŋende nginoonya empya nengula empya nange emmotoka mba ku ddakiika eno nempulanga mutima gwange gukakkanye nguzeeko ekintu ekipya nakyo nenkitwala ewaffe naye nga ambulance eno ya miliyoni 2 nedda terina kuba ya miliyoni 2 olumu zisinganamu bw'oba wange badde owulira minisita wa health bwe yabadde ayogera yagambye bwe yabadde ayogera naye teriyo ambulance gye baleese nga yasse wansi wa miliyoni 2 bo ze baleese naye ezaffe ate teziweze ezo ambulance omuntu ogigula aba yeetisse omugugu alina kuba nga ayagala nnyo ewaabwe kubanga ambulance oba ogenda kufuna driver olina okugikanika jukire makubo ge waffe mafu nnyo ng'ekkubo lya Kyapa Kasensero eno yagendayo negwako mu kinnya n'okugisikayo katono bagisikeyo busina breakdown nti oba olina okuba nga okola service byonna bibeera ku ggwe muntu omu kati nze siguzeemu nguze 2 manya nti ba driver enda kuba na 2 mu service erina okugenda okukolebwa mirundi 2 bwe bakanika bamakanika bakanika mmeka 2 kyenkugamba nti gulina kuba mutima gwe wammwe so si muwendo gwa ssente so waguze batugamba ambulance zino naddala mwe ba MPs mugula za miliyoni 958 miliyoni 95 miliyoni 95 singa buli wamu bagirina Kampala nga KCCA mbadde ndaba Lord Mayor ng'ayogera ku ambulance nti KCCA yagala ambulance 10 naye yina 3 ng'eyina 10 naye nga 3 nedda n'ezekyenda nga bw'ogambye gyeziri era siyinza kugamba nti bwe bampa miliyoni 2 nzisitula zonna neŋŋenda nti nsobola okugula ezitawera 2 kubanga tebaagala ambulance yokka abantu abo badde ndaba mbagabira emmere abantu bafe abakadde kati njala kulowooza kubasomesa ab'amasomero aga private kuba bo tebafuna musaala obutafaananako nga bannaabwe
aba government. So ewaffe tugenda kukyusa kulagako kifaananyi kirala. Kakuuto ku dakiika eno waliyo ambulance ya maama Kitovu ne mu Kakuuto tembaddemu ambulance yonna. Gavumenti teyinaamu ambulance yonna. Kakati ffe tulina kwekwatakwata. Toyina kugamba nti kaninde gavumenti etuwe. Nze bwe nkwata ezandibadde zange ne famire yange nenzize e Kakuuto kuba abantu abo bayokebwa omusana, bakubwa enkuba, batawaana n'abantu nga bonna balwanira nze genda. Kati ne famire yange ngibuulira nti sente zino zizze nengenda kugula ekintu nkitwalawa Kakuuto. Ogamba ogenda yamba abasomesa bano, ogenda bayamba oti? Kubayambako, si kubayamba nti ngenda kubawa omusaala gwe badde bafuna. Nyo bafunirako akatono nga basobola okufunako ku mmere. Ekyo kyonkiri mu programu yange mwekiri. Abasomesa ba private schools ngenda kubafunirayo ku kantu ke basobola okulya. Kuba bantu bano bannaabwe bafuna bo tebakola ki? Bo tebalina chance efuna. Bw'omaliriza okukola bino byonna ekisanja ekiddako ne bakolanga katolubwama. Nedda nze ku dakiika nze abantu bali bendi mu kuweereza. Siweereza abantu kuba mbadde nayo buweereza obutonotono. Sibaweereza ku ransom. Abantu abo ewali bakadde bange, ewali basenga bange, gye nawasa omukazi, ewali bakoddomi bange, ewali basezaala bange, kwegamba ewali abantu bange bonna. Buli kyenkola nkikolera mu mutima gwa kuba nti gwe balonda ku kkubo wange. Olowooza kiseesimbawo Kampala? Kampala neeriwo wangu okuwangula. Eri wazibu nnyo naye nagamba eriyo ewaffe. Buli kyenkola sikikolera muntu kugamba nti kino oba kiri. Wabula nkola mmanyi nti kyenkola kyewaffe. Kyewaffe ate sijja kufiira ku bantu. Era sigamba nti bwe naakola ennyo nja kufuga ebisanja 2. Nja kukolako kyenkoza ate nveeyo. N'abalala bajje baweereze. Buli buweereza. Naye wano ffe tutandika obulungi ne tulaga ekifaananyi nti omuntu asobola okukolera abantu be. N'abanaddako bajja kukolera abantu. Mwami Lutaya, kyetumanyi nti nno okugula zino ambulance n'ozitwala ebiseera ebisinga tuba tumanyi nti ba MPs mba mugenze mu Parliament kuteesa. Gwe tolowooza nti wano stretchinze nnyo? Nedda, kati kyenkugamba nti okuteesa tekimala. Era obligation yaffe esooka mu Parliament kuteesa. Era ogenda kutulaba ku fulu nga tuteesa. Nsuubira nze nnyinza n'okufuna chance enkya kubanga naliko last week ate ne bakiwa Prime Minister n'atwala obudde obwali businga obunene. Naye manyi bagenda kumpa obudde bonna kati nteese kuba ngenda kusooka kuteesa ku bintu 2. Oluguudo lwa Kyapa Kasensero olutta abantu ne lutta ne bizinesi z'abantu n'eddwaliro ly'e Kakuuto Health Center for okulifuula hospital. Kuba lijjanjaba abantu bangi naye facilities tezirina. Ebintu 2 bye ngenda okusooka okwogerako. Era mujja kundaba very soon mugenda kundaba ali ku floor ya Parliament. Awo wenyini bwe tuvuuliza watugamba mbogenda kusooka kutuula otegera ebintu olyoka otandika okuteesa. Wabitegedde? Ngenze ntegeera. Era ku dakiika eno ndi mu position esobola okuteesa. Namaze dda n'okuteeka ojja kukiraba kwoda paper nga bamaze okunfulumya nti ngenda kubeera. Ogenda kubeerako. Oluzungu lwa Parliament tutera okubeeramu ebisoko. Oli mwetegefu? Tetwagala butambi ate bufulume nga ebyo mubyogera muli eno mattu ate bobeera eno. Kyolowooza ate bw'otuuka eri olaba kirala. Ova eno ng'okankana ogenda okusanga abantu beebo. Lwe boogera lwe twogera. Tewaliyo birala. Nze sigenze kwekyanga kugamba nti nasoma nnyo nakola ki, njagala kwogera ku nsonga zaffe. Teriyo oluguudo bagenda luyita linnya ddala. Oluguudo baba luyita kigambo ekyo era kibaluyita. Tewaliwo ze biri ebyange nze sitaayo yange si yakwepankapanga. Wabula yakutuukiriza kyentegeeza. Yo,